omukyala Tendo Katende ono nga ye last born wa Pastor Tom Mugerwa omu ne mukyala we Pastor Justin Mugerwa. Pastor Tom atugamba ono just acting last born. She's just acting as the last born naye ndowooza mass out so virayo last born kurekisa kyamukaba. Kati ono onako regular yazze n'atuwa Obujjulizi. She's a mother of one, proud mother. Ali proud nyonyo. So yaza okutuwa ku Obujjulizi naddala mu Lugendo roro Olwokuzaala. Yazaala through C-section ekyo ndowooza mwenna mukimanyi oba bamusala busazi omwana bamujjamu teyasindika akaseera ko kaba kazibu nnyo era gwatakalozangako mukwano oli wa mukisa era yongera okwebaza Mukama ate era omusabe nnyo oleme kukalozaako kubanga buli yali akalozezzaako awa Obujjulizi era nga nange kamwakoogera I'm a mother of 3 beautiful kids but also C-section bonna babanzyamu bujja naye akaseera ko kabeera kazibu nnyo n'oba tomanyi kusaba mukwano oyiga okusaba ne oba oli mugumu otya mukwano kakuhambolinga gwe kasi otuuka wali nolaba bulabi ekigambo theatre kikumala bumaze okubeera hambo kikumala bumaze okusaba like you've never prayed before kwegamba kali akaseera nze simanyi nakumanya olabira ddala nga osemberedde entanayo oyingira mu theatre oyogera ne Katonda one on one era gobanga tokalozangako mukwano weekubeereko mu bugalo ate era osabe ne Mukama Katonda akuyamba oleme kalozaako kubanga kabeerera ddala kazibu okitegedde so yazze okubanga atuwa ku Obujjulizi kwebyo Byeyayitamu mu kaseera ako nga bagenda nate okubanga bamujjamu omwana oba bagenda kuba nate nga bamulongoosa yatuwadde Obujjulizi buno lunaku olweggulo lwemba buli lwakubiri ebeera Tuesday intercession oba lunaku olw'abeegayirize so yatutte akakisaako naaba nga atubulirako ku bimu kwebyo Byeyayitamu nga bagenda okumujjamu omwana sigenda kusukkawo wano okujjako okubagaliza olunaku olulungi Katonda abankuumire. It's life in Christ. Nasaba okuva wennamanya nti ndi lubuto nasaba neme kusalibwa kiso nasaba nnyo na buli mwezi dadi yampitanga okunsabira nansabira nempayo ensigo ngampayo ensigo. It is how serious it was. Neme kusalibwa nali nayitako mu surgery while ago byagwa bulungi naye yandeka ne side effects up to now that I still suffer from naye kati nesitayagalira ddala nga sifaayo okuwulira bakyala be bagamba nti oba C-section osobola ogiyitamu n'obeera oke nga muli ŋŋamba teri kintu kye basobola kukola mubiri gwo ne bakuteekako limitation ey'enzaala ennya ekiri oke. Of course waliwo si nti njaga kuzaala abaana bangi naye of course wabaawo ekibaawo limitation gye bateeka ku mubiri gwo which I was not ready to accept. So nakaabirira Mukama dutuuka olunaku before that nagenda mu scan nga ndi kumpi okuzaala ne baŋŋamba omwana ekirira kimwetoolodde emirundi 2 so nentuuka olunaku olw'okuzaala mazzi ne gayiika nensanyuka good progress. Musawo yali aŋŋambye wadde ekiramu ekiri kiri loose so nja kusobola okuzaala normally ebyo bibaawo bulijjo so nasaba naye kale awo saateekamu maanyi mangi nnyo tekyankanga kuba yaŋŋamba bibaawo bulijjo abaana so dutuuka olunaku ng'ebisa bitandika okunnuma nga tugenda mu ddwaliro nga by the way kujja kwonna nakola buli kyomu kyeya-advisinga okuzaala obulungi nga baŋŋamba naaba amazzi aganyogoga bukabuka ku makya kola biki byonna nembikola nengatako essaala kati newe natuuka ku ddwaliro nze abasawo tebeetaaga kuŋŋamba natandikirawo okutambula eddwaliro lyonna nga ntambula ngamba omwana akka wansi nayina n'essimu yange ng'eriko kyandiikibwa kimu ndituuka okuzaaza ne sitazaaza nga ndi ne mwami Katende ono tutambula bisa binnuma ngamba bino byakuzaala ndituuka kati byatuuka nga 7:00
nekitabuka nenzirayo mu room ya labor nebyongera okutabuka nga mpulira obulumi bungi wentulako ku toilet nga mpeweera seconds nga 3 nga luddamu byali binomira ku seconds 3 baali bankebedde dda nga ndi 2 cm baddamu okunkebera nga nkomyewo mu labor ward ndi 2 cm tezitambula. Omusawo n'agamba kiweemu obudde tofaayo zigenda kuta kati webyeyongedde zigenda sentimita zigenda kweyongera. Neŋŋamba kaale nga nnumwa nebyeyongera bweyongezi kuba bubi zituuka ssaawa nga 11 nga bakomawo bankebera ziri sentimita 3 ku luno ndaajana nfa. Omusawo n'ajja Nansi yali ankebera ku nakwata nga n'omutwe gw'omwana taguwulira. Kati n'agamba ekituufu kyo ebisa togenda kusobola kuzaala normally kuba yannyonnyonnyola engeri n'abaana gyekola. Omwana omutwe gw'omwana gulina okuwummula ku mumwa gwa nnabaana so that gulina okusindika ku mumwa gwa nnabaana so that omumwa gugenda gwereeguula zezo sentimita okweyongerayo. Kati nabaana eyongeza ebisa so that omutwe gw'omwana gusindika omumwa gwa nnabaana gweggulewo. Kati ekirira kyali kikutte omutwe gw'omwana nga tasobola kukka wansi kunyigiriza mumwa gwa nnabaana. Naye kati nga nabaana yo eyongeza bisa buli wewulira ng'omwana teka eyongeza bisa so that omwana akka wansi naye nga takka. N'agamba I think codes zikutte omwana naye heartbeat yali ekyali okay. N'agamba ne mugamba musawo tebagenda kunsala kozi nga siyenze tebagenda kunsala ngenda kuguma. Nali nganye epidural gye bayita epidural mpiso gye bakuwa painkiller y'abakazi ba mbuto ekusanyalaza n'otawulira bulumi. Ne baŋŋamba tetukyasobola kuwa epidural eyo kuba tetumanyi condition ya mwana. Ne mbagamba kale kambonaabone naye sitimujja kunsala. Kati omwami wange kuba yalaba ntabuse n'agamba omusawo mutuweemu eddakiika 3 tusabe tugenda kubaddira. N'agamba it's okay kasita banteekako ka monitor kasita omutima gw'omwana gukyali bulungi tannabakoowa. Kati ne tutandika okusaba nayita Yesu mu buli formula mu buli shape mu buli ngeri yonna gye nali manyi. Nayita Yesu nalaajana amanya gonna naye ngayita. Nayita Yesu nali nduubirira okumalako eddakiika 3 naye zaatuukamu 2 ng'obulumi mpulira bunzita nga sikyasobola nakwogera nkaba bukabi maziga. Nenegayirira Yesu ne mugamba mbi nyamba nkwegayiridde obulumi nga bunzita. I gave up nenkita. Omwami n'aŋŋamba tofaayo katubayi itizoko ojja kuba bulungi bakusale. Nenzikiriza ku lw'obulumi nga nfa nenzikiriza naye neera nakkiriza ŋŋamba nga bamutute mu theatre. Ne wa Mukama eyakikolera Silivia nange okyasobola akiri kanzaale nga bantwala mu theatre we bati kafulume maama. Natuukayo baatuuka ekiseera nga bakola nampola neŋŋamba kati mbeegayiridde mwanguwe bwangu munzigyemu nga mbirimbiresse. Anyway nenvamu nenkola C-section nebeera successful nenvaayo naye 2 days after that nga nkyali mu ddwaliro omwana nafuna yellow ne bamutwala mu NICU. Neŋŋamba naye Mukama nakoze eki nakino kigaseeko kwegamba
twalina osigala mu ddwaliro naye nga tetuli naye tetusobola mukwatako tusobola omulaba naye all those days zetwaliyo nga tuli just mu karoom. Kati Mwami Katende nagezaako okumbuulira enjiri kuba yali agamba tusabire omwana nga mugamba wemba nasabye nenkoowola Yesu luli kyekinamuleetera okunziramu kati nagamba banaye si ggwe mu byasembayo waliwo abeegomba n'okuzaala ku baana ne mugamba Musumba Eva yayimirira katuti yali Musumba Eva yamala mu bugumba emyaka mingi naye yayimirira n'agamba yeegombangako okufuna akiyo olubuto luveemu. Ne mugamba kati gwosobola ogenda n'ogamba omuntu avuddemu olubuto nti waliwo abeegomba ozifuna ziveemu. Osobola kimugamba buli omu alina ennaku yamanyi wegera mweyo ennaku njogera nkisekeramu kati naye those days bambi nali really traumatized. Ekyasinga okuntawaanya nga sikyakkiririza mu kusaba, and yet it is the only hope I had. Kati akaseera kayita ne tuddayo waka nensaba nga ndina omwana n'ekiro ekyali kininyiziza amabeere gaali gabuze nga te omwana wange sagamuwa formula naye omusawo ng'agambye okutabuka okwo kwonna olina okutereera nakyo kyaffectinga amabeere. Anyway nafukamira lumu mu kisenge kyange nensaba neŋŋamba Mukama si nsaba kunnyamba akaseera kano sikyakkiririza mu kusaba kuba namala emyezi 9 nga nkusaba ekintu kimu kyokka nzaale bulungi n'otakinkolera. Saakusaba mmotoka, saakusaba nyumba ya bbeeyi, saakusaba kintu kyakwejalabya, nakusaba busabi nzaale bulungi. Kati woba ekyo tewakimpa kikyemba nkusaba. Ne mugamba Mukama naye mmanyi kimu nti onjagala era tosobola kundowooleza bubi. Bayibuli egamba tosanyukira kufa kwa mwonoonyi ate olwo atayonoonye osobola okusanyukira ennaku ye. Neŋŋamba Yesu nnyinza obutategeera kyagenda mu maaso naye nkusaba okomyewo omutima gwange gy'oli. Eyo Saala nagisaba nkaaba amaziga kuba nali ntandise okwegomba abantu nga asaba nnyo n'okukkiriza okwange kwali kugenze ng'ate nkimanyi nkyetaaga Mukama. Anyway mba nakamaliriza okusaba nentula ku buli kunzijira lwe lwa Pastor Bugembe ebintu bya Mukama nabyo bibuzaabuza. Waliwo paati gyayogera nti Mukama Yesu yajje enfuufu n'agiwandamu amalusu n'ateeka mu maaso g'omusajja yali omuzibe. Abantu ne bagamba omusajja laba n'akalaba akasse. Kati Omwoyo Omutukuvu n'aministeringa gyendi through that song ngamba olowooza Yesu yali tasobola kwogera eri oyo omusajja n'amugamba bugambi amaaso go gazibuke. Yali akisobola naye yakozesa enfuufu n'amalusu okulaga abantu nti nze Yesu n'ekisobola okutta amaaso go nsobola okukikozesa ate okugazibula. Nga ayagala obbalaga nti nze siina formula tebantegeerera. Omutima gwange gwadde engulu, omwoyo gwange ne gutereera, nenzikakkana, nenzija amaaso ku
kyonna kye nali mpiseemu. Kati we nali mpulira buno obujulizi ne nzijukira omukazi ogamba nti teri mbeera ku nsi esinga bubi like okubanga ogenda mugenda mba kufa mu ekyo ekiseera. Omutima gwange gwandi ku condition gye nalimu nandimaliririza mugeena. Kati njagala okwogera eri ggwe, simanyi ky'oyitamu, olina kansa, olina HIV, okyayina essuubi. Ekisinga omugaso kwe kutereeza omutima gwo ne Mukama Katonda, kuba ne wooba ofudde, ekyamazima enkomerero abasinga abamu kuffe tuyinza obutagisanga. Osobola okufa, nina mukwano gwange gwentera okugamba, osobola okufa essaawa yonna nga ngamba kikutula nkyaweereza Mukama. Naye Yesu yaweereza emyaka 3 n'afa ku 33. Bwe kinnya ekyamaanyi ekikuliko ekikukakasa nti ogenda tuuka 5 ng'oweereza. N'olwekyo osobola okuba omuweereza wa Mukama ow'amaanyi naye ng'olina emyaka 40 ku nsi. Ekisinga obukulu omutima gwo guli gutya. Tuleme. Omuwala ono yagamba yatuuka ku nsi n'alaba abantu importance gye bateeka ku bintu eby'ensi, n'agigeraageranya ne Geyeena ng'alaba abantu bali bubi. Tuwadde nnyo amakulu ebintu eby'ensi, tubikuzizza nnyo ne twerabira nti essaawa yonna osobola okussa omukka ogusembayo. Embeera yonna gy'oyitamu, you still have hope. You still have hope. Wakyaliyo ekisa. Tereeza omutima gwo n'Omukama. Wadde enkomerero ng'etuuse kati oba nkya ekusange ng'oli bulungi nga totunulidde maaso go, nga totunuza maaso go mbeera. Mukama bawa omukisa. Abooluganda wakyaliwo essuubi. Mukama waffe yeebazibwe. Wakyaliwo essuubi. Wadde nga amafuta gabadde gakendedde. Kyatababuulidde, nze ne Daddy tetwaliwo ng'azaala, bazaala omwana waabwe. Twali mu Amerika. Naye nga tuli ku ssimu. Njogera n'omusawo amuliko buli dakiika 10. Adde ebbali ne twogera, naŋŋamba bano beekyanze. Sibategeera. Ate bonna bassa kimu. Ne mugamba nti naye ki? Nanga nti owulira, ne mugamba musale. Naga lwaki oyogedde bw'otyo? Ne mugamba nakiroota, Mukama yakindaga. Nnaku 3 emabega naloota nga tukomyewo naye nga ambuulya nti bannongoosa. Ne mugamba nti musale mangu. Naga obwedde ekyo kye nninda, singa wakiŋŋambye edda, singa namusaze edda, sijja kubaddako nga beekyanga. Mukama waffe yeebazibwe. Mu ddakiika 2 nankubira nti mmaze okumusala, ng'omwana ali wali nga mpeeza na bifaananyi bya mwana. Naŋŋaana naye maama kye mbaddeko, musaze n'omwami ali wano bw'ati. Mukama yeebazibwe. Omwana yalinga amujja mu bantu aba bonna bali waliwo katemba, naye Katonda yakolanga bw'akola ki? Nze namuga sala mangu. Lwaki oyogedde bw'otyo? Namuga nti Mukama yakyogedde, yakindaze. Ate olwawo kola ky'olina okukola mangu nnyo. N'oli we yeetamirwa.